Enze ndi mufumbo mwami Buganda tosobola kuleta baana bozadde bali n'embeera nabo. Ekyo sikisobola kikola Joanita. Sisobola kubanga njagala sikiriza nakatono njagala buli muntu abeere na mwana we. Era ekyo sagala kuŋŋamba bw'ateeka kati bonna babaleeta wano ogwo si mulimu gwange. Kati bwe ntunuulira ono Joanita aleeta emboozi z'emyaka entegeera eyo ya myaka 18 ku 20 mu egyo 23 ng'omwala tannagenda yaba akyayina ebyo sikuza mwana wa musajja sikola ki naye omukazi azukuza n'okuzukuza n'abazzukulu lumu nga batuuse okuzaala kubanga Joanita olowooza alina emyaka ng'emeka? Nze ngenda okukula nga Joanita waali. Kale katugamba ayina nkaaga oba 65 kakube 7 akatubale 65 kale 65 kati emyaka 65 waba gy'ayina Joanita bw'aba yazaala ayina 18 aba ayina omwana w'emyaka 45 oba 47 omwana w'emyaka 45 aba ayina omwana w'emyaka 2 waba yazaala oba 25 ogitegeera ate n'owa 25 aba ayina omwana olumu ow'omwaka ogumu 2 Joanita jejja kati ayina omuzzukulu nakabirye si jjajja omwana waba tasomye naye omwana waba asomye balwawo okuzaala. Joanita ye muyivu be tuyinawo ye muyimbi gwe tulinawo be bayivu be tuyinawo kati wabanga se bayivu be tuyinawo ogambira ku kintu omwana abasome ng'oligaga nti alina PhD yalwa mu bitabo kakati ngenda kubuulira amazima agatakaawa emboozi eno eya Joanita ne Shiba nze nabadde muwemu ku yo yampemudde buwemuzi mu njogera ennyangu sisuubira mukyala alinga Joanita era yalibadde kati alinamu sense of maturity egamba nti kino nakirowoozanga naye si kyekituufu. Joanita alinga agamba nti ye mugezi nnyo era ayina n'enteekateeka y'abaana be kale amagezi gakozesa okubeezawo abaana be tayinza gakozesa kubeezawo mulala abantu begeziwaza Zanero muwulidde embeera ye bagambe nti omwana mulwadde nti abamu tebalina kulwala era wobeerayo tebagamba nti balwadde natukanaga nti muganga waba ali mu kkomera era poliisi ebemukutte n'omukyala gwe yazaddemu Joanita yafuga muganga oba muganga yafumbirwa Joanita. Gezaako baleete poliisi gwe muganga ekutwadde mu kkomera n'omukyala gwozaddemu n'omwana mwenna babasanga ku poliisi nga mwenna mbawabidde gwe zaala baana bo bweyongereyo saagala sisobola kikola era saagala kumulimba sirina na bwe nkulimba mwami muganga ne baganda bo n'abefamire ne mwenna bannayuganda nze sikuza mwana atali wange. Natukanaga nti muganga waba ali mu kkomera era poliisi ebemukutte n'omukyala gwe yazaddemu Joanita yafuga muganga oba muganga yafumbirwa Joanita? Aika muganga yafumbirwa Joanita. Ati ngenda kubuulira Zanero olwaleero omusajja yenna abaana amakage n'abaana abaana 10 n'abaana abaana 10 ago 4 oba 2 nawabanga tata shawa ng'alina 5 abaana kye bayita amakage ewa taata egundi nawaba n'amaka 2 oba ng'alina abakazi 2 mu maka ag'enjawulo naye ng'alina abaana balaba ebbali abaana amaka agasitandinze amakulu agakolerwamu emikolo nti waliwo okola ki woleeta okiwulira abaana we bajja omusajja ebintu biringa 3 ebimusukisa omwana omuleeta ewaka ekisooka expense ennene nga tasobola jawuza na waka ng'omukazi ow'ebbali oli amutadde ku pressure kwe kukwata omwana wo n'omusitula n'omugjayo n'omuleeta ewaka era ebiseera ebisinga obungi ku mukazi nga Joanita amagezi ge yali wadde ne bawalabe oba n'abantu abamuyita maama yayongedde kutabangula ggwanga era mbuuza nti lwaki omwami waasitulira abaana okubaleeta ewaka kitegeeza omukyala gw'abazaddemu
Baba twachali nkolagana. Oli wa studio mwana gampo omwana wange. No kwata omwana ono okubaguba naye no muleta no muga. Omukyala gwo muzaddemu wabata wachali ki? Nkolagana. Of course gwe nawe ayina omukyala oyo obose kiwalinze eki? Omwami wo. Obose kiwalinze omwami wo. Omukyala abase kiwalinze omwami nti. Omwami wagamba leta abana n'abalete waka. Aha. Oyo mukyala ababa baawukanye. Baba lemeddwa okukwatagana. Baba lemeddwa. Era ko kwata omwana ono omuleta waka n'omumuzaawo bwe pa. Mu maka ga kitaawe. Mu maka ga kitaawe. Kati mama ye n'agamba addeyo. Omusajja n'owobaani. Oba oyina we bayita ewuwo. Era amaka ga kitaawo. Era ng'agamba nti mumutwale emunyonyo. Mumutwale emukono. Mumutwale nakawuka. Amaka ga kitaawo. Era abaleeta omwana oyo. Kati gwe mama gwasangawo ng'ogamba otya? Abizzeeyo. Muzeeyo. Mama gye waniita. Yangu watwala. Kakati ekyo kye kikyamu ekisembayo. Era nze namwewuunyiza bwe nawulidde ng'ayogera. Ne ngaba bannaye abantu bagezi nga basirise. Abantu bayimba buyimbi ebirala tebabimanyi. Kubanga Juanita yalisudde statement. Nga statement eyo ezimba ekitiibwa kye. Era neraga nti maama. Tine mukoti gye wagenze ngenda kulumbayo. Mami Kasolo ogenda kunumba mukoti. Ne Katonda oyo alina amaanyi. Alina wajja okulumba. Ate manyi atandise okulumba. Kubyendaba atandise okulumba. Ndiba mu nsi eno. Newe bali babanziika ndisigera biralinnya Kasolo. N'abaana bange n'abazzukulu balyogera nti waliwo omusajja yacoccanya omuntu atalina buzibu bamuyitanga Kasolo. Naye Lutayasi asoosa okolima ne Walukagga yakolimirawo sipiika ku siteegi era ebyaddirira. Kakati ngenda babulira ekintu kimu. Ebikolimo by'enkoko bagamba mbu tebita kamunye naye bigitta bitya kamunye olaba mmeka kyekizirya. Enkoko ze balya buli kanaku. Nyingi okusinga kamunye ezirya. Kamunye wezifira we tutalaba. Bwolaba mmeka kamunye? Si nyingi. Wefira we tutalaba. Naye ng'ebikolimo bituuka. Bizitta. Lwakuba abantu balowooza mbu kamunye enkoko kolima kamunye yali alina ggwawo ku ssaawa eyo. Si bwe kiri. Kamunye. Egenda. Naye mala neefa. Gwe kamunye ezirya enkoko olaba mmeka? Ntono. N'enkoko ze balya olaba mmeka? Nyingi. Kitegeeza zifa. Kyokka ate nga waliwo enkoko eyalula obwana bwayo bonna ne babulya. Nekuzaako oba ku bwana mukaaga nekuzaako kamu oba ku 10 kamu. Naye kamunye tebeeranga kaawo negamba nti bannaye tuli mu bire muno ffe tusinga. Senga tuzira bazibunya emiti. Zifa. Oli bwato yayimba yaane ono ndugga yagamba embwa yeewaana nti eryente era ezaala abaana nga 2 naye ente ezaala omwana omwomu waati naye nyingi okusinga embwa bwe kiba. Era teri yalina faamu ya mbwa omutwalo gw'embwa ngulina wa. Ebizibu buli omu abifunira mu kapasite ye. Kubeera n'engo. Era ogenda oseetuka mpola. Empologoma ziri ebisolo mu ttale naye era engabi zisinga empologoma obungi. Okitegedde? Kakati zifa naye bwe zifira wetakola ki? Bwe tutalaba. Gw'omanyi nti empologoma esinga okuwangala ng'eri mu ttale eyinza owangala emyaka 6. Ate kyekiba kigiridde olwo. Kuba yo yeryazize ebbulaayi eri obugabi erya buki. Amaanyi geekozesa okuyigga. Ewangaala obudde butini nnyo. Era empologoma ekyagenze mu byafaayo by'okuwangaala yene yali entebe. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup
ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates analysis ez'omulembe of course n'okubaleetera abagenyi ab'enjawulo naye nga bwe nabagamba nti tugenda kuddamu okuba serious nga edda badde n'ebitutawaanya n'ebirabika byawedde. Every Monday tubeera ne namba emu ku Eye on the Press era n'olwaleero gwe ndi naye namba emu nsanyusa okuddamu okukulaba. Amina. Bibadde bintwala naye ndowooza balera gamba ndowooza Haja ndabe bulungi kuba bibadde bintwala esoko uze kubatula tutandike abatwana abatuuza tubalamusizzaako nnyo buli omu gy'osinzira kansubira nti muli bulungi. Boss Dollar nkulamusizzaako nnyo Kabalagala awo ku Air Trend Saloon Kabalagala muyiteewo mujafuna service esinga amaanyi gonna kati gali wano gali Kabalagala. Okay. Muyiteewo mujafuna service kyenkakasa okubanga yesingako. Pozi abantu mwenna gye musinziira okutulaba every Monday tubeera mu Eye on the Press. Tuba ne mu Eye on the Press ku the final channel naye zanero okimanyi buli lwa Monday mbeera n'ekikadde endero kiraba ku status ekikadde mbeera n'ekikadde ku Legacy Launch ezana so muyiteeyoko abantu abaagala okunyumirwa kijja kuba massive nnyo nga bw'okiwulira era nze kennyini nze abakyekwatiddemu night yiyo every Monday Legacy okuyitayo omuntu yenna ajja oba yagala okwegattako mu bulamu of course osaana oyitako mu night y'ekikadde kubanga enjawulo gy'erina ku night endala eri eba night y'abagagga bokka y'abatayikuuni kati ofunirawo connection ziri awo zijjudde night y'abatayikuuni bokka be baba batebo kati oba oli awo omusajja ayinza okulira mu bulenzi oba muwala n'akwokyayo ekintu naawe n'ogamba nti endongo ndigikubiranga wano. Of course nze omu ku bantu abasoose okukola night nga night y'abagagga y'abatayikuuni era buli ali ku ttebo gy'atuddeko aba alina obusobozi obugulira ezimulinaanye buli atula ku ttebo aba alina obusobozi. Mpozi ekisembayo abantu mwenna abatwa bano abatuwuliriza abali ewaka abali biza abalina bimukola teka kwata essimu yaawo genda ku Google Play Store otekemu kibuga ka app tugenda kutusiza buli kyoyagala ewaka ate buli wiiki tuba n'ebintu bye tusazeeko nagamba ogula ku maka amagi n'ogaana buli wiiki ze mugambye Haji Amina alina okunkola tuba n'ebintu bye tusazeeko every week osobola okufuna ekintu kye tusazeeko naye tetutuma ebintu bye tutatutuma yennyonyi n'emmundu ebisigadde byonna tujja bikuleetera era tujja bikutuusaako ate okibanga si kyekyo oyina n'obuyinza obuga nti kino mukizzeeyo si kyenatumiza mumpe ekirala kolite si yeeno kyonna tukikola app kibuga kibuga. Okay nga bulijjo Lugave Herbal Products Lugave bakugamba waliwo Lugave Herbal Cough and Flu Syrup era nga balugave bano gwe atawanyizibwa ssenyiga kifuba mmiro gikusiibwe kifuba kiraakira okola tekikutuka Lugave Herbal Cough and Flu Syrup wamu ne ssenyiga bino bisainases by'okumakya byonna mukozese akolera ddala era ali ku mutindo ogwakasibwa National Drug Authority. Ate awo ne tutambula ne Lugave Herbal Ulcer Syrup gw'olubuto oluzimba ng'olina ky'olidde balina emmere gye baakuggyako bloating heartburn buli lwolya ekikeeto ne kikomawo tugamba kozesa Lugave
Herbal Ulcer Syrup ejja kuyamba. Ate gwazo omwana ku ssomero tukugamba kimu kozesa Airtel Money. Airtel Money kugamba nyiga *185 *6# obenga osobola okubeera nga osasula fees ku Airtel Money. Ate omu ku abo bagenda ofuna omukisa okuwangula ku bukadde 1,200 buli wiiki nga bagabira abantu emitwalo 3 abantu 1,000 emitwalo 3 buli wiiki. Obe omu ku abo bagenda ofuna obukadde ku bukadde 1,200. Airtel Money gamba it's instant, borderless and everywhere. Then Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwalina ebikutawanya mukubireko ku simu eyo obenga osobola okwogera naye. Haji Yasin Kizza akuyambe naye Haji Yasin Kizza akuyambe obenga osomebwa ku dduwa. Byonna ebikutawanya namba gy'olabawo wansi gikubeko. We ngambidde bannaye dokita nsindikidde abamaaniyu simanyi lwaki abamaaniyu basanyufu nnyo era obutawangula Champions League nenewuunya obutaagaliza bw'abamaaniyu. Omusajja amaze emyaka 2 tatuuka ku fayino atuuseeko ku fayino omulundi gumu mu myaka 2 naye mwabadde mubula okufa. Amaze emyaka 22 tatwala ku kikopo naye ndaba tiimu zonna endala zakkiriza. Munange temba butayagaliza era ntwala omukisa guno okutumirako ku brother wange Rashid Kayinda Mukasa London yawo era muyozayoza sebo mujozi gwa mani leero nga tewagungulidde ayina n'omukulu baali bamuyita po bankubira ne bangamba tugenda kuweereza emijozi gya Arsenal ojamani nga batutte ekikopo bayogera naye kati babuliddewa nakulabye ngo yambadde kiso kyamani ku program todde mugambula bijozi ebyo naye kati simanyi gye yabulidde naye obukyayi buyinza kuvaawa ku muntu myaka 2. Kansubire Saalongo oli bulungi munnaye abantu ba Arsenal baguddemu ekidumu sije no fujita twamukutta agenda kweteekamu mugwa ne tumugamba naye teweetuga bibaawo naye abajaganya basemba okuba ku Champions League final 11 years ago. Haji Yasin Wahamu taliddamu ye kulabira mupiira wali bayaye bakasuku kateba mukwekweyeeko obukyayi buli kuba mani nedda kyabadde bwekiti kati tebwabadde bukyayiza nero naye Arsenal bwe yatwala ekikopo ekya Premier yali evuganya na Man City okiwulira era nga we bali kumbiranye kwa phenomenon okujja okwata ekyokusatu kyali kitumala okusena twali tukoze obisizoni eyo naye Arsenal yatwala ekikopo netandika kuyimba Man U tukubye mboza mani nembuza mbadde muvuganya ne Man U ate tubadde tuvuganya tiimu 2 zonna twazikuba mwabadde muvuganya tiimu 2 ne waliwo mbeera mu race nga mulimu ne nani ne Man City wadde muvuganya ndala kakati mwatuse ku final we mwamaza twala kiri ne tugamba ate batwala champion tunabula gye tudda era Katonda nasoka n'abazikako ku buyinza Allah fa bamanyi gye twabadde bavumye ffe ne bajwa n'okutuyira omwenge Katonda n'agamba bano tebajja kukozesa bulungi buyinza. Season ejja mugenda kukola mutya kuba ne season ejja omanyi tubeera abokubiri twatuuka ku semi tutuuse ku final ejja tukitwala mugenda kukola mutya kuba myaka 2 nze ne anyway katubireke ate no byawedde ne bateekawo ettimu zonna ezitutte ku kikopo ekyo nga zonna zikubiddwa final eziwera ng'akagamba Arsenal tekali naye nga nazo zikubiddwa Man U final zasembayo 2 ze yasamba bazigikuba zombi Madrid bakagikuba final 6 Juve bakagikuba final 4 teri tiimu etute kikopo ekyo gye batakubyeko ku byonna bituufu naye wategedde abasajja paasi ze bakubye paasi 8 gwe ng'olina 19 yeyo yokka engeri gye twabadde tuyinza okusamba mu PSG era ensobi yabadde egi ate tabutakola substitute ya Mosquera nga yakafuna yellow card omusambi n'asambira ku bunkenge naye ogwo omupiira gwabadde kugenda kugwanga ogwa Chelsea wanunira ate nga bali ensobi yabadde egyo kwagala kusambisa Dembele ng'ali ku kiiso
yabakubidde ggoolo naye paasi ze bakubye ezo ennyingi ze mwogerako buli omuzi ayogera bazikubidde nga mwafu yaabwe nga bazikubira eri mabega wa amakoona bakubye amakoona 11 nga goyina amakoona 3 naye olowooza ekkoona lijja lwaki omupiira tuguleke katugende ne bakuba shots 2 gwakubye shots that was the only way Arsenal je yabadde izo samba mpira gwa PSG ekitufu kiri nti Arsenal ku PSG yasambye nnyo kutuuka awo kuba buli tiimu etuuseeko ku PSG jawo bamukubye 5-6 naye Arsenal simanyi lwaki akaunti yako kajijjamu nnyo naye yali esamba Barcelona mu 2-6 Solo Kambo yateeba omutwe ng'obudde bukyali era ne batukuba penalty Otto n'abalumba Samuel Otto mpaka bajjamu penalty oya tuteba butebi sijukira bulungi yabajjamu penalty Rayman yamukwata okugulu nga amaze omusala ne babakuba penalty ne kugenda mu 3 agasemba ago awo mwalabira ekijjankunene anyway walite mwatuka mu penalty mu 3 ogwagwera katutandikire wano mama naye kamuyite Joanita Kawalya akamaama ensi akamujjekera ne balabanga nkamuyita akyali mama Joanita Kawalya simanyi Joanita Kawalya alina akatambi ke yakoze gwotera okusinga okumanya management y'abayimbi eyo yo gisingako Jeff Kiwanga ali ne Shiba alina byataakolanga kati Shiba we yabanga kati almost ali independent maybe Budiru Media tamusobola bulungi mu managinga lifestyle nga naye asobola endongo Shiba azakola statement ezitambula kati okusinga n'endongo kati yakutte Joanita Kawalya n'amutyebeka mu kantuke Joanita Kawalya we yayogeredde ebigambo ensi byonna bye yeekubizaako ebirowoozo n'egamba ebigambo ebyo tebyandivudde mu mukyala atuludde oyo aba atuludde nga Joanita Kawalya akatambi kano kankakuba abantu bayinza okuba ebigambo tebabiwulidde kankakube Joanita Kawalya kakano ndi mufumbo mwami Buganda tosobola kuleeta baana buzadde bali n'embeera nabo ekyo sikisobola kikola Joanita sisobola kubanga njagala sikiriza nakatono njagala buli muntu abeere na mwana we era ekyo sagala kuŋŋamba bw'ateeka kati bonna babaleete wano ogwo si mulimu gwange kubanga Uganda erina wano malaria waliyo mwana ekiro conversion yesise nze nsulenga siriiwo bagibanga nti ate omwana banange yafudde ekyokubiri sogamba mwami Muganga wasalawo okuzaala omukyala yenna gwazaddemu mubeere eri n'abaana babuze siina buvunaanyizibwa bizibu ye kugenda kuzaala kakati ate abazadde kirali reversible isi reversible ate ekyo nakyo sikitwala nga issue naye kyesikiriza gezaako baleete poliisi gwe Muganga ekutwadde mu kkomera n'omukyala gwozaddemu n'omwana mwena babasanga ku poliisi nga mwenamba wabidde gwezaala baana waliwo comment gye nasomye nti omusege gwakutoobo endigo anyway eyo katugireke musango ki Joanita gwayinza okuloopa ku poliisi nga ozadde abaana n'obaleeta ewaka abatulaba kuba poliisi egenda kuba etutte mwami Muganga abatulaba eyo n'abatuwuliriza zanero kibi nnyo ensi engeri gyetambulamu kati n'abantu abaali badde ab'okwebuuzibwako simanyi oba bonna bagenda mu nkola efaanana etya naye nga bwe bayogera weewuunya ki ekyagwa mu bayimbi abo abayimbi bano tuludde ebbanga nga tubawuliriza bayimba abamu nga tufunye mukisa kunyumyako nabo w'omusango omubuuzako obubuuza n'omukola ki n'omuyitako naye ate bw'anyumya oyinza okwewuunya n'ogamba yono gwe mbadde nsuubira teri kintu kya buswavu nga statement ya mukyalo oyo omanyi lwaki abantu bonna mu Uganda abadde bamuyita maama Joanita Kawalya kitegeeza omuntu ayitibwa maama Joanita Kawalya oyina okubanga okumaakuma abantu bangi okutuuka n'okuwa ekitiibwa ekyo ng'era balabira ddala oliwo ng'omutabaganya wa buli muntu kyokka ate ono Joanita ow'akantu gwe tubadde tuwa ekitiibwa ekyamaama azze ng'omwawuza atabanga nawo ngenda kubuulirako ekintu kimu olunaku lumu nayinako omuwala nga yakava ku university nga agamba nze sifumbirwa musajja
ng'ayina ki ayina abaana ng'ayina omukazi ng'ayina omwana byonna yali abyogera statement yes we wayita ebbanga emyaka ng'ena nga yamala ne be yali agamba yafiirwa omusajja ow'amakulu ng'ebyo ebibozi bye byalimu bwe wayita emyaka ng'ena yenyini n'agamba nti ya posting of course n'agamba kati n'abaana basatu ŋŋenda yagamba nkwaye ku lujja kati olina w'abaana basatu nzikiriza bampase kati lwaki nkugamba ensonga eyo lwa nsonga kyekyo waliwo drifting tolinanye fangoni balabika badriftingamu kakati lwaki ensonga eyo etuuka okubeera ku ekyo tayimu emboozi gye mpulira ku mwana w'emyaka 18 n'25 saalisuubidde giwulira ku mboozi mu Joanita ate emboozi Shiba gyafulumya naye saalisaanidde giwulira mu Joanita n'alibadde ensubira nti emboozi ya Joanita yalibadde esinzeeko amakulu okiwulira kubanga lwaki ffe tukuziddwa bamaama ab'enjawulo mu kukula kwaffe mu bulamu buno bwe tutambudde okubaawo naye n'abatatuzaala nga si kigambye oyinza obutakimanya senga onsangawo ontegeera n'abatatuzaala nga si yanzaalira ddala nga si kigambye nti oyo nomunayise maama wange anzaalira ddala gw'oyinza obutakimanya senga onsangawo ekitibwa baba bampanga kya mwana ddala gwe yazaalira ddala nga tolabawo nanjawukana yonna kati wentunuulira ono Joanita aleeta emboozi z'emyaka entegeera eyo ya myaka 18 ku 20 egyo 23 ng'omwala tannagenda yaba akyayina ebyo sikuza mwana wa musajja sikola ki naye omukazi azukuza n'okuzukuza n'abazzukulu lumu nga batuuse okuzaala kubanga Joanita olowooza alina emyaka ng'emeka nze ngenda okukula nga Joanita waali kale katugamba ayina nkaaga oba 65 kakube ensanvu akatubale 65 kale 65 kati emyaka 65 waba gy'ayina Joanita bw'aba yazaala ayina 18 aba ayina omwana w'emyaka 45 oba 47 omwana w'emyaka 45 aba ayina omwana w'emyaka 2 waba yazaala oba 25 ogitegeera ate n'owa 25 aba ayina omwana olumu ow'omwaka ogumu 2 Joanita jejja kati ayina omuzzukulu nakabirye si jjajja omwana waba tasomye naye omwana waba asomye balwawo okuzaala Joanita ye muyivu be tuyinawo ye muyimbi gwe tulinawo be bayivu be tuyinawo kati wabanga si bayivu be tuyinawo ogambira ku kintu omwana abasome ng'oligaga nti alina PhD yalwa mu bitabo kakati ngenda kubuulira amazima agatakaawa emboozi eno eya Joanita ne Shiba nze nabadde muwemu ku yo yampemudde buwemuzi mu njogera ennyangu sisuubira mukyala alinga Joanita era yalibadde kati ayinamu sense of maturity egamba nti kino nakirowoozanga naye si kyekituufu Joanita alinga agamba nti ye mugezi nnyo era ayina n'enteekateeka y'abaana be kale amagezi gakozesa okubeezawo abaana be tayinza gakozesa kubeezawo mulala abantu begeziwaza Zanero muwulidde embeera ye bagambe nti omwana mulwadde nti abamu tebalina kulwala era wobeerayo tebagamba nti balwadde natukanaga nti muganga waba ali mu kkomera era poliisi bemukutte n'omukyala gwe yazaddemu Joanita yafuga muganga oba muganga yafumbirwa Joanita ayeka muganga yafumbirwa Joanita ati ngenda kubuulira Zanero olwaleero omusajja yenna aba n'amaka ge n'aba n'abaana 10 n'aba n'abaana 10 ago ana waba 2 nawabanga tata shawa
nga alina 58 abana kibayita amakage ewa taata egundi nawaaba n'amaka 2 oba nga alina abakazi 2 mu maka ag'enjawulo naye nga alina abaana balaba ebbali abana amaka agastandinze amakulu agakolerwamu emikolo tuwaliwo okola ki woleeta okiwulira abaana we bajja nze nalina mukulu wange Katonda amusaasire yafa naye alina abaana ab'enjawulo mu bakyala ab'enjawulo ogutali musango naye bajjanga ewaka ewa mukulu wange era ne babeerawo era nga tewali kizibu kyonna waka okiwulira ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Geraageranya ku bakazi abamu abayinza obutategeera bulungi nze nakula ku ssomero we nasomerako kko nga olwo omusajja bamuyitanga mukeera ndowooza mukeera oyo yalina abakazi abo 2 naye bayina omuwala bamuyitanga ani bannange erinnya ndyerabidde naye abakazi abo babeerangana ku kizimbe kimu kati omuwala oyo nga omukyala omu yamuzaala bamuyitanga Viola ng'omukyala omu yamuzaala naye nga omukyala gwe bayita mama Viola ate si yamuzaala naye nga bonna bakazi ba mukeera okitegeera kati nalwo okumanya nti Viola azaalibwa mukyala oli omulala nga nze mmanyi ono gwe bayita mama Viola ye azaala Viola naye nga tewali lutalo lwonna ate Joanita emyaka gyalimu emyaka abasajja gye bawasanga abakazi 2 mu nnyumba kakati emyaka gya Joanita ali mu myaka gyennyini egyali badde of course emyaka gyalimu oba nkaaga oba mmeka ali mu myaka bazadde baffe baba maama baffe we baagabiranga ate obuyambi obw'enjawulo ku baana bamulekwa ontegedde bulungi nga bw'owulira oluyimba lwa Bugembe nga lwe bayita bamuyita Yesu wagambira nti siryerabira luli olunaku lwe baazika ddadi ne mami emiranga njijjukira ng'abantu basaasira ffe buli babutyo obwana bwa Beti obwana bwe abulese buto okitegeera ekitegeeza Joanita teyafumiitiriza kiki ekiyinza okusitula omusajja okuleeta abaana mu maka galimu ontegedde bulungi kakati emiranga egyo gyojjukira abantu nga basaasira Bugembe mu tayimu eyo weewaalinga oba oli afiiriddwa mukyala oyo afudde oba omusajja ebintu biringa 3 ebimusukisa omwana omuleeta ewaka ekisooka expense ennene nga tasobola jawuza na waka ng'omukazi ow'ebbali oli amutadde ku pressure kwe kukwata omwana wo n'omusitula n'omugjayo n'omuleeta ewaka era ebiseera ebisinga obungi ku mukazi nga Joanita amagezi ge yali wadde ne bawalabe oba n'abantu abamuyita maama yayongedde kutabangula ggwanga era mbuuza nti lwaki omwami waasitulira abaana okubaleeta ewaka kitegeeza omukyala gwabazaddemu baba tewakyali nkolagana oli wasitulira omwana nga mpa omwana wange n'okwata omwana wo n'ogubaguba naye n'omuleeta n'omuga omukyala gw'omuzaddemu waba tewakyali ki nkolagana of course gwe naawe alina omukyala oyo oba osekiwalinze eki omwami wo oba osekiwalinze omwami wo omukyala aba sekiwalinze omwami nti omwami wagamba leeta abaana n'abaleeta ewaka oyo omukyala baba baawukanye baba balemeddwa okukwatagana baba balemeddwa era kukwata omwana wo n'omuleeta waka n'omumuzaawo bwe pa mu maka ga kitaawe kati maama ye n'agamba addeyo omusajja n'owoobaani oba oyina we bayita ewuwo
era amaka ga kitaawo era ng'aga nti mumutwale emunyonyo mumutwale emukono mumutwale nakawuka amaka ga kitaawo era abaleeta omwana oyo kati gwe mama gwasangawo ng'ogamba otya abizzeeyo mama Joanita yangu watwala kakati ekyo kyekikyamu ekisembayo era nze namwewuunyiza bwe nawulidde ng'ayogera nengaba bannaye abantu bagezi nga basirise abantu bayimba buyimbi ebirala tebabimanyi kubanga Joanita yalifuddemu statement nga statement eyo ezimba ekitiibwa kye era neraga nti maama ozibulira kankulage ekintu ekyangu abantu abamu tebaagala maama Fiina oyo naye maama Fiina ngera wekiwulya nti abantu bamuteekako eri ya maama maama Fiina oyo omanye abantu babuzebuze nga bali mu bwetaavu obamanyi obungi omanye abantu babeereddewo nga ye maama yennyini ng'ate yakulaga omwana oba omufiina ayina nga basatu ndowooza naye gwe tumanyi Fiina naye manye abantu babuzeebuze ng'oli agamba tabakuba ye senga saasoma tabakuba ye salininye ku nnyonyi tabakuba ye senga siriwala omuntu ng'olina erinnya ddene ng'erya Joanita kakasa nti ofulumya ebigambo ng'ebigambo by'ofulumye bya maama si bya muyaayu si bya musege kuba abamu bagamba omusege gwamukiyalize nekugamba kyekyo ojeyo kitiibwa ky'omusege nga ebigambo by'ofulumya ogenda fulumya bigambo nga bigwa mu kitiibwa kyani kya maama si bya musege nze nyina omukyala Ajati Fatuma Kimbowa mulabye bukulu naye we tuba tumwogerako Ajati oyo fenna oba bonna abantu bamanyi era uli agamba mutabani wange Sakozi gyali mutabani wange Deviko mujali mutabani wange Alan Cruz gyali oyo mutabani wange woba muli kumpi Ajati Fatuma Kimbowa kikulowozesa n'amangu nti yatuzaalira ddala ojegeera oyo mulabe bukulu oyo nga tesimukase ku bamama baffe abalala nze nyina bamama bange abalala abamu babeera wana bala babeera bweru naye bonna batukuziza mu ssaako nga tosobola kulabawo nti nno si yakuzaala okujjako ng'okimanyi naga si amuzaala ng'oli abuuza n'okubuuza naga naye ku ono ani akuzaala nga bombi baabuuza tekuli akuzaala okitegeera naye ng'abuuza naye ku ono ani akuzaala naye nga ku bombi tekuli akuzaala naye omulabi ekifaananyi kyasiiga era kye bamusiigira nawe wennyini ng'oba mumativu noga bano bamaama bange kati Joanita Kawalya okuga nti yo omwana gwatazaala bwe bamuleeta awo simanyi yakola atya abantu tebafaanagana ngenda kubuulira Zanero fayini waliyo abaana ababi sijja gamba nti tebaliyo nga tebalina kusiima mu mutima gwabwe n'owomukolera kikasobera nga tomukola ki tomuzaala naye ate abaana abangi basiima era nalabye mu comment omwo abaana yebaza sitepu mazawe ekiraga nti nno mugwanga abaana abangi basiima basitepu maama senga abamukuziza mu nkuza ki ennungi bayitirivu toyinza na kubala era ngenda kubuulya Zanero abantu bangi tebakulidde ku bamaama baabwe ago ge mazima abantu abamu baba bajja ku bamaama baabwe ne bagenda ne bataata baabwe abalala bakulidde olumu ku bataata baabwe ku bamaama baabwe bokka bangi bonna bali bwe batyo buli omu alina engeri gyakuzeemu naye amazima gali nti omuntu yenna ng'ayitibwa maama nga neggwanga likubatizza ekitiibwa tebakyakuyita Joanita bakwongerako maama Joanita Kawalya okufulumya statement efaanana bwetyo olaba omusajja oyo mwami Misaki papa Misaki owuli ekigambo ekyo bamuyita papa mubeera mu bino ebintu by'okusaaga ne mwogerayogera ebyokusaaga byammwe naye ng'omutuuseko mu maaso ekitiibwa kye yeewa ebigambo ebimuvaamu olabira ddala nga ekitiibwa kya papa kimwambadde era ne wabeerawo ensonga bw'akunnyonnyolamu ogawaayi kino kaninnyemu ekintu abantu kye bakuwa kyeyambaze okifaanane naye kati the first time okuwulira ku statement ya Joanita
nga siruyimba fena twaweddemu amaanyi era waliwo abagambye katono nga bamutwala mu kisaakaate kuba ku myaka gye yandibadde asobola okufumiitiriza situation ki eyinza okuleetera omusajja okuleeta omwana gw'azadde ebbali ewaka kyeyasoose okwebuuza nga tannaddamu question ekyo kintu kikulu. Maama waafudde baawukanye maama bwafumbiddwa tagenda genda n'abaana b'omusajja mu makamalala like reason gye yabadde awa teyalowoozezza nga maama. Kati kankubuulire okumanya omukyalo ono yabadde mubi. Ansa ye yagaanye omusajja azaddeko okuwasa ate kati abaana abo banaabeerawo ye atakuza baana atabeera n'abaana ba mujjawe abaana b'omusajja eyazaalako bo banaabeerawa nga basiza omukazi atabazaala. Bino ebyobuto obadde awo funyewo kamu ate okuza oyagala ofumbirwa okuwasa banaabeerawa ate ono ye takuza atabazaala. Kati yataddeko limiti ku buli muntu azaddeko omusajja okuwasa. Kubanga senga tunaawasa product nga za Joanita Kawalya abaana baffe bonna bajja kuba bafu. Betuba tuyinawo. Kale teyakomye ku ekyo. Eyo mentality gyayina mu bwongo kitegeeza agisize n'abasajja. Bw'oba tokuza mwana wa mujjawo kyekimu n'omukyala azaddeko togeza n'ojja n'omwana wo kitegeeza n'omusajja mutabani we naye amuteeka mu mentality nti omukyala bw'omufunanga ng'alina omwana tomuwasanga oyo tomuwasanga. Kitegeeza adibiza ne basingo mother oba n'abakyala abazaddeko abalina omwana omu babiri abaalagadde ofuna obufumbo obutuufu kubanga ayinza okuba yamuzaala mu nsobi nga kati ate amaze okubeera stable afunye omusajja gwayagala ebyaddala. Kakati tegeeza Ansa Joanita teyabaddemu kufumiitiriza teyabaddemu kulowooza naye oba gwe omutima gwe era gwa ddala gusoboka kuba n'engeri gye yabadde ayogeramu ebigambo ng'olaba kiva ku mutima. Omanyi waliwo kyolaba the passion feel inside you ng'olabira ddala oli ayogeza kintu kimuli ku mutima. Abadde beeyogeza nti maama alabika we mujjawo kamera nakuzaala ddi. Kakati n'abantu abadde bamuyita maama mukakasa nti we muvaawo agamba yo namuzaalirawa bye birowoozo ebiba bimutambula mu bwongo. Olina omuyimbi gwe wanyumizaako nga womusanga afukamira wovaawo ng'ogenda omukuya omugono nakusonga omumwa alabika bulijjo Joanita awo bweyisayisa maama omala okutunula eri ng'abasonga omumwa gagamba labalabala zaala ebikulu omuyimbi eyo kamera yamukwata ng'ava kwetondera pulizenta mulamba munnanga mubuuzaako yefukamiza naye era omuyimbi oyo era nga olaba Joanita we yasanga pulizenta eyamutabanyamu juzi yamwatulira yali amusse. Kakati sometimes abantu tubawalitibaatasaana mu mboozi gye tunyumya era nze nabagamba kano akantu akalaba akatandika bajja jajinga nnyo amagezi g'abantu nga boogedde. Waliwo abantu abagezi nga babitiibwa naye nga basirise. Oli amala kwatula n'ogaba bulijjo yono ng'olaba ebigambo ebimuvaamu tebyambadde kyomusuubiriza. Maama Joanita Kawalya agenze n'alambula kuba ekisaakaate ne mukuba engalo naye kati ne bamala bazaamu egguliro eryo buli omu agamba ekisaakaate mugezaako ne mumuzza bw'abanga bye byagenda obbuulirira abaana bafe. Bulandi yagikubye eya maama yo yavuddewo yagikubidde ddala nnyo yagikubye. Kati kambuuze wano tulinamu eddiini y'Obuyisiraamu bahaja abatera okukwasa abakazi 2 3 abamu 4 abalina obusobozi naye munaye n'abatali basisiraamu waliwo n'omusajja w'amasomero eyakafa abadde n'abakazi bangi owadde n'ibiki okitegeera era bonna nga n'abaana bakola ki beemanyi. Ye Joanita agamba atali wange takola ki nyina omusajja gwe mmanyi eringa kwa Kuraiti oba omusajja oba muyitaani yazimba amayumba g'amaanyi mu kikomera kimu ennyumba ezo z'amaanyi era obeera awo bwe bajja okirengera wali waggulu kya langi njeru
n'awasinzaamu abakyala abo ye tasula bweru kuba mu kikomera kye bagambye ali wa mama Isa ali wa mama Hussein ali naye nga gate yagiyingidde abeera omwera akono mwenna mulabo wadde meno kusokako wali nagera naluza kubali angeze kwebaka sajja abalina sente yazimba ku lusozi naye omusajja yazimba agayumba galiwo malungi naye namutya bwe wampa solosofeeyo ne ŋŋamba okay ye n'agamba tasula wabweru wa kikomera kikomera kye mwasula ne bakyala baawo buli omu alina amaka ge ageetongodde nasewo ne Haji lumu yabaleetakawo n'abakubisa ebifaananyi Haji wali na kivubu yoboliyita twalabako ne wano Haji BMK nga bonna afudde bonna bali awo tekiri mu sitaani oba n'obusobozi obwavu buno bulayika bwe butuyisa obungi anti kamala okubuulira omuntu ayinza ogamba nti nyina omukyala ogwo omu naye ng'okimanyi ng'obwenzi bw'omusajja oyo ow'omukyala omu ng'ate ofundako ne Haji oli w'abakyala abasatu kituufu ng'ewiiki ayinza okwebaka ku bakazi 7 era obalabira mu kufa ng'omunaku alina abaana 4 naye ng'omugagga alina abaana 6 wakiri ng'ofundako ne Haji yabadde n'abakyala 2 n'oga abakyala 2 baabo n'abaana be 6 naye omunaku n'abeeri n'abaana mu 5 ne bamaama nga 3 awo okitegeera kakati waliwo abantu ng'ewaka alina omukyala omu naye nga wakiri ofunda n'ayina 2 oba 3 mu kikomera kyabwe obwenzi bwaliko ate tebumanyi bali anyway ensonga za maama Joanita ekyamaama kyalabika yakikooye yakikubye yakisaanyizaawo ati yetuuma erinnya lya Misege yetekemu erinnya eddala oba biki adayi anyway ayo the press kwe tuli olunaku olwaleero nyongera wongezi bajukiza nti Lugave Herbal Products omuli Lugave Cough and Flu Syrup eyonge kuyambako gwe kifuba senyiga kutawaanya miro gikusiiwa byoba okozesa ejja kuyamba okulongoosa obwo bonna obukutawaanya ate gwe wa ulcers ntugamba kozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup ejja kuyambako emmere gye bakugana okulya ofuna zyatibani olubuto olutumbiira Lugave Herbal Ulcer Syrup ejja kuyamba ino n'eddagala lya Kasuba National Drug Authority era nga litundibwa mu drug shops, clinics, pharmacy wamu ne batunda ebintu bya Uganda emitala w'amayanja ojja kuba olisangayo standard yeyo yennyini. Eye on the press waliwo akatambi akatambula kanka kube nako ndi mugulike idi mugulike byonna n'ebyokulonda byetwayitamu nze nanyini kyotera nanyini Uganda yanzijayo naye olw'okuba neesiga Mukama Katonda nkyalinga bwendi amusasula yali musasula yamusasudde dda ennaku ezo yantumidde obubaka yatumye antegeeze ti ne mukooti gye wagenze ngenda kukulumbayo Mwami Kasolo ogenda kunnumba mu kooti ne Katonda oyo alina amaanyi alina wajja okkulumba ate manyi atandise okkulumba kulyendaba atandise okkulumba Mwami Kasolo ne Jofule Lutanga ne bali babanziika ndisigerabira linnya Kasolo n'abaana bange n'abazzukulu balyogera nti waliwo musajja yacoccanya omuntu atalina buzibu bamuyitanga Kasolo. Omanyi Jofule Lutaya mumanyi ng'omuntu musajja mukakkamu naye we yatuukidde ku siteegi okukola statement eyo ku Kasolo kiki Kasolo kyafa ne Lutaya era obuzibu buno bwatandika Lutaya ye talina kyafa na Kasolo naye abantu ba movement bano naddala ng'afunye ku buyinza naddala Abaganda bano ab'omu Central balina nnyo kye bayita kabampaane
bava mu kukozesa balikozesezza obuyinza ne badda kabampaane. Mwami Museveni yafulumya budget egenda omunoonyeza akalulu Central demu efuna ababaka ne budget gye yafulumya amazima gali nti essente abo bwennyini bamwami Kasolo baalyandi ezisinga obungi kate nga balina okulaga mwami Museveni nti abantu bakuwagidde ne babba obuwanguzi bw'abantu ku mundu ne bakozesa amagye obuyinza bwabwe ng'aba NRM ba chairman ne babba obuwanguzi bw'abantu ku mundu mu buwanguzi bwe babba era Kasolo we yateeka amaanyi ly'ebbendobendo ly'e Masaka obumu ku buwanguzi we yabba mwe muli obwa Geoffrey Lutaaya eyali awangudde ng'alinze mulangirira mwami Kasolo kigambibwa yajja n'ayingira mu Tale Center era bino babikyusa buli kimu era mwami Lutaaya okusinziira ku bigambo bye Kasolo mbu yamutumidde Kayemba Solo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo nti ne mu kkooti gy'agenze agenda mulumbayo ate nga nakiwulira ne Kasolo ng'akyogera lumu nti be twawangudde temutawaana okuwaaba kubanga ani agenda basalira emisango egyo ng'alagira ddala nti ne kkooti tesala bwenkanya okusinziira ku ye ontegedde bulungi nkutegedde ate ng'ebigambo bino biwujulirwa era byayogerwa abantu abali ku Tale Center okusinziira we twawulira mbu mwami Kasolo bw'atuuka Lutaaya n'amugamba tokyankalanya obululu bwange mwami Kasolo n'amuddamu n'amugamba mbu kyankalanya ntya nga wawangudde dda gwe wawangudde dda nze mbu kyankalanya ntya lwero olutalo lwalimuko ne gundi yajja Hajaluna. Yes. Okay lweru kyalanda kati lweru kyalanda kakati njagala otegeere amazima gali nti Zanero omuntu akujjako obuwanguzi bwa MP abakunyaze sente nnyingi ate abakufiiriza abakunyaze bulamu ddala wano mu Central. Nze mwami Lutaaya oyo alina we yali azimbi ekizimbe kye emakindi awo nali njogera naye ng'ali ku kizimbe ekyo n'angamba kankimalirizeeko wansi abantu bagira bapangisa birinja bigendako nga maze okuva mu kalulu kwakati sente zenyina zonna zigenda kunoonya kalulu kitegeeza oba otaddemu sente ki nyingi okunoonyebwa MP mu constituency eringa nga bw'olaba constituency nga bw'olaba Kakuuto sente oba okozeseza nnyingi nnyo ate nga Lutaaya sigamba nti baamulonda Lutaaya abantu baamulonda ekyo kikulu nnyo abantu baalonda Lutaaya abayitirivu naye obwanguzi bwe ne butwalibwa mu ngeri y'akamanyiiro kati tosobola butanakuwala tosobola buteebuuza tosobola buteekubagiza ate nga n'ataddewo oda babutwale omutegedde so nga mwami Lutaaya yannyonnyodde ekyasinga okumuluma nti Mpalanyi yamuyita n'amugamba owaayi jangu nonyezeeko akalulu n'amugamba mwami Mpalanyi tuli ba kibiina kimu emboozi esigala eno naye Kasolo oyo omulaba twazaalibwa ku kyalo kimu bali mu constituency za njawulo Kasolo teyavuganya Lutaaya naye bonna ab'ekyo ekitundu Okay. Kasolo we yesimba Lutaaya si we yesimba Kasolo yesimba na Mpalanyi n'amugamba twazaalibwa ku kyalo kimu ne mwami Kasolo oyo sisobola kujja nekubirako campaign mu constituency ebirala byonna gwe lwana masajja lwana bibyo ebyekibiina tujja bituukiriza newe kiba nti nyimirye katuuti
nkube campaign ntemu akasolo kalulu sigenda kukikola ontegete kyegambye ye yamulaga ak'ekisajja kikulu ye yateekamu ak'omwana we waffe kasolo ye ng'ateekamu kibiina is first Museveni alina kusanyuka atya kati mu ngeri eyo olwa bajeti eri yali eyisibwa ennene Buganda to Yoweri Buganda for Museveni ebikolobera ebyagivaamu byebyo era Museveni yafuna babaka mu Buganda lwakuba nti baamulonda lwakuba nti amaanyi g'emmundu gakozesebwa n'afuna babaka ba movement ogeza Misa Kabanda ku Lubongoya naye yabibala byonna nagakanvewa Misa Kabanda ku Lubongoya tewali bantu ba Central balonda Misa Kabanda abantu balonda Lubongoya maanyi ga mundu ge galeeta Misa wayiswa kuba omubali mukomera balonda gundi oyo Luyindi twali tumuwulira nako maanyi ga mundu ge galeeta Luyindi iya ni Kyeyune owa Wakiso teri bantu Wakiso balonda iya ni Kyeyune maanyi ga mundu ge gamuleeta Opio oba yokero oba Opio Opio owa Busiro South teri bantu wa Busiro South balonda Opio nze genzalwa abantu maanyi ga mundu ge gamuleeta teri bantu babawogola balonda mukyala aliko amawogola maanyi ga mundu ge gamulota abantu balonda Namugga teri bantu bakakuuto batalonda Lutaaya maanyi ga mundu ge galeeta oyo Namere teri bantu ba Masaka batalonda mukyalo oli maanyi ga mundu ge galeeta Namere n'abalala abalinga abo waliwo n'omukyala gwe badde wa minisita eyawangula Nsibambi n'akaaba ate oyo nebayinza kuba bamulondalondakokko Hiludamani owulira byafulumya kwa meri yakyambadde yateekawo embeera naki akaluluka 2026 Buganda NRM ko kaali k'amaanyi bw'otunuulira emitiyana nga batwala akannabosa bannabakooba abo bonna maanyi gaki ga mundu tewali we baabalonda olaba mukono akasenyonga engeri gye baakatwalamu akulangiridde okusaawa 4 ku saawa 10 balangiriro akalutamaguse engeri gye baakatwalamu abo bonna bafuna obululu era baawangula wane Makindye wenyini ne basooka bajja mu buli omu Makindye ne bajjamu abantu 11 kama omuyindi maanyi ga mundu kati getukola ki era zino sente ze baayisa nti Buganda to Museveni baliisiza kimu baliziwadde basirikale ne beeriira kubanga bakozesa maanyi ga mundu tebakozesamu bwenkanya wadde kata leero tayaddukidde mu kkooti ayinayo omusindikidde omubaka kwe kukolima okwo naye Lutayasi asoosa okukolima ne Walukagga yakolimirawo sipiika ku siteegi era ebyaddirira kakati ngenda babulira ekintu kimu ebikolimo by'enkoko bagamba mbu tebita kamunye naye bigitta bitya kamunye olaba mmeka kyekizirya enkoko ze balya buli kanaku nyingi okusinga kamunye ezirya kamunye wezifiira we tutalaba bw'olaba mmeka kamunye si nyingi weefiira we tutalaba naye ng'ebikolimo bituuka bizitta lwakuba abantu balowooza mbu kamunye enkoko kolima kamunye yali erina ggwawo ku ssaawa eyo si bwe kiri egenda naye mala neefa gwe kamunye eziri enkoko olaba mmeka ntono n'enkoko ze balya olaba mmeka nyingi kitegeeza zifa kyokka ate nga waliwo enkoko eyalula obwana bwayo bwonna ne babulya nekuzaako oba ku bwana mukaaga nekuzaako kamu oba ku 10 kamu
naye Kamunyetebera akakawo negamba nti bannaye tuli mu bire muno fetu senga tuzira bazibunye emiti zifa oli bwato yayimba yane ono Ndugga yagamba embwa yewana nti eriente era ezaala abaana nga abiri naye ente ezaala omwana omwomu wati naye nyingi okusinga embwa bwe kiba era teri yalina faamu ya mbwa omutwalo gw'embwa ngulina wa ebizibu buli omu abifunira mu kapasite ye kubeera n'engo era ogenda oseetuka mpola empologoma ziri ebisolo mu ttale naye era engabi zisinga empologoma obungi okitegedde kakati zifa naye bwe zifira wetakola ki bwe tutalaba gw'omanyi nti empologoma esinga okuwangala ng'eri mu ttale eyinza owangala emyaka 6 ate kyekiba kigiridde olwo kuba yo yeryaziza ebbula yerya obugabi yerya buki amaanyi geekozesa okuyigga ewangaala obudde butini nnyo era empologoma ekyagenza ebyafaayo by'okuwangaala yene yali entebe yamala emyaka 12 negenda mu byafaayo by'okuwangaala tegeeza empologoma tekulya n'okolima awo ogamba myaka 2 tejja kubaawo naye ejja kuba egenze kale sembeza kema okay nga bulijjo nga tukyeyongerayo Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwalina ebivyo enjawulo mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo obe ng'osobola okubeera nga ddala mutuufu akusomera ku dduwa namba emu essaawa eno waliwo olutalo ku mutimbagano mu bibinja by'abafuutu soldiers ebyenjawulo ebyekutte oba ba influencer akusaidye NUP abamu bagamba bano bajose ennyonyi okudda ku bwaloopu okulayira okukola ki kitegeeza baasalendalinze wiini yaabwe eri President Museveni era tebalina makulu ge bagenda kukola era tebyetagisa n'ebyo ndowooza n'ebya nopu biveewo ensonga eyo ndowooza ogirabyeko ku mutimbagano osobola oginnyonnyola abantu bandirayidde ne bakiikirira mu palamenti oba mwami Zanero tulabye ennaku nekyenjagala omanye nti mwami Museveni waba atambuza ssente azitambuza mu ngeri ey'enjawulo njagala otunuulira abantu abatambuza philosophy eyo obalaba emabega babadde batya era babadde bakola ebintu olumu nga bikuba ekibiina abamu tebannafuna kwetegereza kumala senga oba weetegereza osobola okumanya abantu basaanidde okulayira tebasaanidde ngenda kubulira ekintu kimu Kyagulanyi yali e Masaka n'agamba nti nze yennyini nga yeyogerako n'akabinja kange nze n'abantu bange oba n'abakulembeze bannange tetumala kujjako mwami Museveni ne ba MP temubeesiga bano bakulembeze babeerawo okwogera ku nsonga mu mateeka naye gwe wennyini gwe gw'omulonzi oba gw'omunayuganda gwayina okuba n'obuvunaanyizibwa gwayina okubeerawo gwayina okusituka Zanero ffe twali Kampala nali Makindye n'emirirwano ne Ssaabagabo yaako okusobola okuŋŋaanya zidaafumu ez'enjawulo nalimu mu field wakati naliwo natambula ku police station ezasukka 50 okitegeera amazima gali nti abantu abasinga obungi abamu baatya bo ne badda mu mayumba gaabwe fwe twabeeranga nga bakuba amasasi tiyagasi twamulya eyawera naye twasigala ku kkubo siteepu esooka twalina Kenya era njagala mumpulirize bulungi abatulaba eyo twalina Kalonde twalina Kanoonye campaign mwazikuba ne tuba ne Kalonde ne kulonda ne mulonda ne tuba ne Kakuume ne mukakuuma ku DR forms na biki ke yali esembayo
bwe kigaana Kabanje awo buli omu yawanikira zaali meka nya fenno byonna twabikola twakanoonya nakulaba era shezimu de twazikolanga n'entambula Uganda namba tuli kanoonye ne tugwa mu ambusi ne batukwata tuli kanoonye motoka ne bazitwala ne tuleeta endala tuli kanoonye ne tuzireka nayo awo nanga tuli kakola ki kanoonye Kabanje kalonde era ne tukasuula era wasomesanga wana abantu tikinga boti tokola boti tokayisaawo tokola ki byonna mwabiraba kakuume nemukakuma aba agent ne tukakuuma siku kawe twalondera wabulo kakuuma abantu owenjawulo ngera bakuba namba emoliwo wano biganye soko jjeko wano noyita mbasajja bwakwegumya nogamba nze kenyiramu ku ddoboozi kampitewo ne tutuka ku kosi ya Kabanje era ne tusigalawo mu Kabanja bonna ne batulekerera ne tuba nga ffe tulinga saddaaka z'abalala abasigalawo nga tukoze eki sinze nzekka wabula n'abantu abalala abatinitini abasigalawo abaana we bali n'abalala bali mu makomera abasigalawo kati olwaleero onyinyonnyola nti ababaka bakoze by'okukola ki okulayira koose eri wemala ogaana eya Kabanje bannayuganda mwalina situkira olwo ku political wing tukwata koose ey'okubiri ntegerekeka koosi yakulayira bano ba MP balina tugoberera bugoberezi kubanga political wing eya NUP eri under people power people power nakunyonyola lega yenkuba esobola otonya ku kyalo kwonna naye tulina tanka wetulembekera amazzi ag'okwoza ebintu ag'okunywako ng'ennyonta etuluma ye NUP omuntu agamba tebalayira era omuntu agamba NUP mbi omuntu agamba Joel Senye tebalirondeddwa era omuntu agamba tebakola ki omuntu oyo kiki kyagoba olwaliro waliwo ekibiina kangereza ekibiina ky'abayekero ekyogerwako M23 eggwanga ddamba Rwanda likyegaana naga abo bannayuganda mwami Kagame nga bwagamba ne Museveni agamba nti abo banyarwanda ontegedde bulungi olaba abantu abalina immunity ba fountain of honor beegaana kakati ffe tugenda kukola nga tewali NUP nga tukolanga baani era bino ebigambo tubyogerenga baani gwe bawuliddeko bawulya interview kyeza M23 ezikolebwa gikoleko ku mukutu gwo ogambe naleese omuyekero no wa M23 alina byayagala okugamba kababuulire nabana abeewaanawaana international media tezizikola nabana abeewaanawaana ajagiteekeyo emu ku mukutu gwe abagamba mbu bo bamanyi revolution agiteekeyo emu so ekiri operation ya NUP kakati amateeka go mu NUP tulina gatambulirako kalonde twabalonda era abo benyiri abagamba nti ba revolution be baali balina be bawagira nga bakubira n'ekikopo nga baganze gunira bagenda mu movement ngenda naye baali bamukubira ekikopo akola atya alayire awangule alayire anti mbuuza ekigendera kyabwe kyali ki gwe baali bawagire baali bamugira akola atya alondebwe nupwe muwe kadi ye campaign eyasooka bakadi nazo zakirwanire alondebwe nga bamulonza aleme kulayira era eno government njagala bakimanye gye tulimu nti abantu bannakyemalira abo be balonze bagaana okulayira ba election ngeddamu nga bateekawo abaabwe ekkooti eyinza n'ossala nti oli kaata alayidde owokubiri alayire owokubiri ali wa movement byonna bisobola okubaawo kibaddewo kenansa owokusatu ne bagamba owokusatu kaseyaloopye yabalayira otegeera kakati
ebyo bino ebintu bino bikola ki obyetegereza omuntu agamba nze omanyi lwaki ndi against ku bantu abamu abavayo ne bagamba Balubongo yabo babi bani babi omanyi lwaki nkigenderedde ndabye abaana kati nga batunuza mu Ssenyonyi ffe gwe tugamba nti Europe akyasinze ate ndabye nga bamutunuzaamu lwaki nkugamba ekintu kino gwolowooza bagashumba n'abalala banne bajja ne batunyonnyola nti Olubongo yatuba naye mu State House era mutawani wa Museveni Lubongo ya mutawani wa Museveni ne yesimba e Kampala mutabani wa Museveni ne bamusimbako Misa Kabanda mutabani wa Museveni Lubongo ya mutabani wa Museveni Misa Kabanda n'amubba akalulu ng'ate ebigenda bya Museveni Balubongo yabaleeta bali obukulembeze mu kibiina nga bano bamwami Gasumba bali batunyonnyola njagala otunulya era obeere mugezi mbyobufuzi okiwulira kyokka Lubongo atajja okwesimba ate ye n'agwa ate gwe baleeta okulya obukulembeze obw'ekibuga era balese Balubongo ya be bagenda okulya obukulembeze bw'ekibuga ndowooza mbalaba kati bamaze okusetula abantu babe balese mu kibuga Lubongo yatwala obukulembeze bw'ekibuga kabazigulu kati bamwogerako ne Ruyindi ku Lubongo yako bateeke ki lwaki yesimye mu Kampala nabyo biri ebibiina ebirala be balese bo bawa mu Kampala kakati ekyo we namalo kyetegereza n'ensooka n'endaaza mwami Mpuuga ng'afuluma ekibiina Abedi Bwanika ne banne era Theory bakasiba nte be baajogeranga ku mikutu gya kwezi Lubongo oyo laabe bamulese oyo muntu waabe era nawulira bwe njijukira statement za Abedi Mpuuga ne banne abamufaanana ne bakasiba nte abo ne bamukaaku genda ononye pulogulaamu zaabwe bafulumira ekibiina kya NUP lwaki wayiswa yesimbe Nakawa ng'olowooza Nakawa tewali Ruhindi tewali Kabaziguruka tewali omusoga yesimba atye Nakawa kati genda ononye interview zaabwe olabye bayogeranga ekibiina kya NUP Lubongo yakiwambye muzibu nnyo yowe nkwatulimu bwetwagamba omusajja amunyuze olowooza lwaki bona bafokasinganga ku Lubongo yakubali eryali epensi eriri strong erisobola okutunuulira ebikolobero byabwe n'abyanika mu lujjudde kakati yalwanyisibwa nnyo naye pulezidenti omuyita musiru kubanga ye pulezidenti omuntu ow'enku amweyambulirirawo njagala olabe time oyeyambulirira Mpuuga ne Abedi Bwanika nga kirowooza nti neva mu kibiina kigwa otegedde bulungi n'abeeyambula bwekku kati bano abaana bya mirundi ebiri bwe bata bawuliza statement za pulezidenti bwe baba sibagule kubanga ebimu ku bintu bye weegenderezanga kambi kubuli olwaleero weegenderezanga nnyo abantu nga buli waba agenda okukola statement za NUP asooka atteekako kyambalo kya NUP n'akyambala naye nga zakola zikikuba ontegedde hamma obutambi bwonna bwendaba abasinga banyumye mu ovulo weegenderezanga nnyo abantu ku mutwe ng'asooka atteekako bereeti ekyo Mesaya yakikozesanga nnyo ng'ateekako bereeti ye NUP n'akuba eri okweyonoona obweyonoonyi bwegenderezanga nnyo abantu ng'amala okuteekako nga buli waba agenda okwogera emboozi ezikuba ekibiina era asookako nyigiza nti ffe tuli ba people power tuli ba NUP naye nga koosi zonna zaleeta ziba kuba bukubi nze mbadde nsaba akakundi ako akagamba NUP mbi nnyo nabo batukolereyo ekyabwe ekirungi revolution naffe tugigoberere bakoleyo ka DF kaabwe bakoleyo ka DF kuba bali bagamba wano tebabitegeera kubanga emboozi gye banyumya teyawukana ya Mpuuga kati emboozi gye baleeta balivolution osimanyi biki teyawukana na ya Mpuuga ate wali teeka libagana era ne mwami Mpuuga n'Abedi Bwanika we yagambanga nti ako kabinja k'abayaaye bo ne bakola ak'abategeevu emboozi yaabwe bano gye basimba teyawukana na ya Mpuuga ekuba nuupu nti bo balina ekyabategeevu kye bakola ki kye balengedde
Feba people power tuyina okubeera wabali anirule. Naye nga tuyina bwe twesigama amateeka okutambula. Kankubuuze gwe. Tugenda kuba lukuŋŋaana nga baani. Olina kuba mu kibiina ne bagamba twasabye era ekyasabe kiri mu mateeka. Kati ffe ba anirule abali emabega naffe ne tujja okuyisaawo obubaka bwaffe naye nga tubuyisaawo mu kintu ekirina amateeka. Ekirina amateeka oba ne immunity olumu niwe bantu obaako n'akatono n'akalembereza nti ndi wa NUP. Era bw'olonda ababaka babadde okubya ne campaign n'omaliriza ababaka ne balayira n'omaliriza ate balironze gavumenti shadow cabinet ate kati kyekyo netegeeza bw'omala balona nti bayiseemu ate tebalirayidde bwe balayira tebalironze shadow cabinet. Omanyi ngenda kukubuulira waliwo enjogera y'Abaganda egamba nti yabuuse enkali ate n'alinnya mu bubi. Naye byonna si byangu naye olinnyako oba munga naye nedda byonna bibi. Ate soogaana omusajja afuse wano n'obuuse ekigere gy'olinnye oti n'oganaaba bunaabi. Kiba kibinnya ate. Kati bano abaana kye batutwalamu kyekyo kyennyini. Ekitegeeza ababaka bano okulayira n'okugoberera amateeka bataasa kinene nnyo okusinga kye bafi. Ekitaasibwa kinene nnyo okusinga ekifiirizibwa. Njagala tukere ku makya bagambe nti NUP ababaka baabalonda tebalayidde. Awo buli bwe NUP aba muyeekera. Awo buli abeera muwe kiba kibiina kyabayeekera. Tekiba kya byabufuzi. Tekiba kya byabufuzi. Era kiba tekiri mu mateeka. Giba giwonye. Era bakirangirirawo. Kati bannaffe abamu bo asinzira gy'asinzidde n'akunyonyera kye tulina okukola. Omanyi okubanga bali baganyolayira nga naye waliyo n'obutambi bwa General Zoganya buli sobola okuyisaamu fooko kye kitegeeza. Okitegeera? Kati bannaffe basinzira eyo wano batuulire kye tulina okukola ki? Amazima gali nti buli muntu wa mugaso waali nekye musomesa buli omu kirungi naye mufune okufumiitiriza muleme kusanyuka busanyusi. Waliwo n'abagamba nti abaali abalungi mwatumma kaadi abaali balina okukola ekyo nga kosa eri gyagendako oyo tosobola muwulira. Abantu bonna abazze nga bagamba nti abaali abalungi baba mu makaadi bamaliriza ng'ono omusajja ekirooto kyange kyagenda mu paalamenti wamulaba gy'amaliririza. Bamaliriza nga bakagabo. Waliwo nonkeretanyigo yawangula. Naye omaliriza kyobola NUP erina eriiso eddene. Era ngenda kubuulira tewabeerawo omuntu alimba omuntu. Nawulidde nga waliwo n'omwana yakoze akatambi. Buli mubaka bamusabye miliyoni 115 ntonola nnyo. Bw'oba wayitamu ng'ali obwagundi ekibiina mulooza funding kiyimirira ku ki? Emirimu gy'ekibiina okutambula n'ebintu bye tugula ebitebe mulooza biyimirira ku ki? Kambabuulire teri mubaka ayiseemu gwe basobola saba miliyoni 10 n'ataziwaayo. Kuba abaakimanyi. Ez'emmotoka zokka ababaka bayingidde buli mubaka abadde asooka funa miliyoni 307. 115 n'omusaala. Omwezi ogusooka kitwale nti omubaka afuna miliyoni 307. Kati teri mubaka bw'ogamba nti leeta miliyoni 115 ogamba wamusabye nnyingi. Ate tebaziwaayo mu NUP yokka ne mu movement baziwaayo. N'ebibiina ebirala biziwaayo. Ne FDC bazikola ki? Baziwaayo. Ne DP. Njagala abantu bategeere nti baasabye babaka tebaasabye bo. Era ssente ze zitambuza emirimu gyaki? Gy'ekibiina. Nze ndi against n'omuntu yenna agamba tebaalirayidde. Ndi against omuntu yenna agamba NUP teyandibaddewo. Era ndi against balina buthiyole bwe beeteekateekako obutategeerekeka. Ffe twasoma revolution ne mugikozesaawa. Komutimbagano. Mwagikolako wa?
tusooka tutaeke ekisobola okubeera mu mateeka tukiteekemu kuba tugenza okujja ku kino eky'amateeka nga kiri anirule mwagaana okutuyamba temwajja twetabamu buli kimu twakikola temwajja kutayimwe n'ogamba nti ate tukole tuti owaayi kati ngenda kubuulira ekintu kimu revolution ogiraba tebagiteekateeka tebaginnyonnyola yeeronda yokka era abantu basoma kwemaze kwetambuza era eyeetambuza yali yasoma kweriwa okitegeera abantu basoma kwemaze kwetambuza ate tebaya lunaku lumu naye yeetambuza yasoma kweriwa waliwo omwami bamuyita Haji Hamu Amisi waliwo olunaku biseera bye nga gulawo ekisaawe alina akatabo ke yatuwaako oba okufumitiriza n'okukola kutya bwe bugaggambo ne mugana ne Haji kana ate kootuwadde ate ku kyaka wasoma gwe kaali kattabu nnyo nze ke waali mpadde wabanga yakuwaddeyo akamu nga yagagawalira mu katabo kitegeeza nayo naye ke yasoma waali mpadde kali Haji akali original ako kaali kattabu nnyo ke naali tutte ffe tusoma ku mitendera egikolebwamu naye nga tusoma ku zaakolebwa era bawandika kuzimaliddwa kukolwa ne tukola tutya revolution ebirowoozo byayo bigwa bugwi ebirowoozo biterekebwa mu ggulu na kigamba era malayika kwoleka na kirowoozo kimu ku muntu oyo lumu abatamanyi alabirawo ng'akyogedde nga tekyekikoze ebyo bye bigenda bikuŋŋaanyizibwa nga Museveni we yakuwandiikira akatabo ke akaali mu lutalo naye byali mu lutalo tebyali bibage talina we yabisoma mbu yasoma ebyolutalo wano ogambye revolution egwa bugwi nezikiza Bashir owe Sudan yakuba emmundu n'abajanjawidi nakuba bagamba revolution yamutwala yali mwana wa university yakayanira omugaati omuwala nga talina ne kakati talina political party gyakubira oyo gwolaba yatta abanuwa abaali bakunukiriza mu bagamba mitwalo meka wa milioni 2 emyaka gyonna gye yabeerawo yalinga abatta naye omuwala owa university mugaati kwongeza mugaati revolution we yajjira just mugaati naye ng'ebyokutta byonna yali abibuuse era byonna yali abirina n'ennyonyi Sudaani ne bagikutulako naga wakinisigaza ekitundu kya waggulu bano bo bange naye ye just muki mugaati teri ati agiteekateeka ani yateekateeka nti oba naagongeza nedda amafoto embeera y'ensi ye yagongeza mugaati Tunisia Abdulrazak yayiwako mafuta niyeyo kyange emirimu gibuzi omanyi abantu abaali bakafe Tunisia yatuuka okweyiwako amafuta baali bangi omanyi be baali basendanga ne batta be baakubanga amasasi nga bali mu kumenya nga kati bamenya amayumba g'abantu just Katonda yali ategese nti ali eyo kyono yenjo kyaye ejja kuluma nnyo abantu nesituka mpaka kabaze gavumenti ya Tunisia tolina omuntu agamba nti ffe twasoma revolution mwasoma ziwedde nene tetumanyi nteekateeka gyegenda kubaamu kyenkakasa nti nze nga ndi mulamu Katonda atuyambe tubeerewo tusobola okulaba ku nkyukakyuka entuufu okay Ssaababaka babadde balina olayira bagenda obbasengula mu nju tugende maaso Manange mwalonda mwalonda mama mwebale kulonda manange mwalonda nnyo teri alina buyambi kusinga kumwe bano bebamenye awo nga ku lubijji naye okusinziira bagamba yogeza ekifaananyi waliwo ndowooza omanyi abantu omugete eyo aba muwagizi we nale mubawaki ebipanda bitimba nakola kina ne yeeraga bulungi awo omukyala azaabaga naye mwebale kulonda mwebalire ddala ebintu by'okusengula bano abantu
ne waliwo ennyumba gye baleese yabaddeko ekifaananyi ky'emokke ne batyo jimenya n'agamba ekyo mukireke ebintu by'okusengula bano abantu kigendererwa ki biri politiko byakutaasa ntobazi byaki entobazi zalisanyo taasibwa kuba entobazi zino ate tulaba bazizimba mu zifactory naffe tukikkiriza naye kankubuuze tumaze ebbanga nga tuyisa budget mu gavumenti entufugidde emyaka 4 nga budget ze tuyisa ezigenda okukwata ku ntobazi ekibuuzo babazimbamu abo nga banema baliwa okutuka okuzimbamu amayumba ago bo bali luddawo kati ekyo tukiveeko okujja nga bagaa nti entobazi z'abagagga nze nyina gye mmanyi abantu gye bazimba nga basooka kusima mu ntobazi mwenyini nga luwo n'ekitoogo genda ku luguudo olwa Ntebe Road Express kigo awo ekigo olabe awo tewali nyumba gy'oyinza kumenya teriiwo okujja ng'ogamba nti okuzimba mu ntobazi kwabaki kwabagagga naye nze kugamba nti bano bagoberera emitendera gy'okuzimba mu ntobazi kati nze vision yange bwino era nsaba ompulirize bulungi nze buli wantu awali ekizibu kyonna nze ndabawo omukisa ate omuntu alaba ekintu ekyo be batono ku nsi noonya akatambi ka Mwami Kyagulanyi ng'ali mu kulya ffene ku mwala yasaasira abantu abaali bagudde mu mataba mu kibuga abasuubuzi n'abagamba bannange kino tekikoma ku mmwe kirina awalala ate kikyali okujjako nga mwekutte ne twerwanako ngenda kuzzaayo emabega emikisa gitambula gitya era abantu bagiraba batya ogusooka mu mwaka gwa 1971 Amini ng'awambi awantu wokka we yalaba omukisa wali kuzza njole ya Muteesa asobole okwagalwa abantu kuba Amini yennyini ye yali akozeseddwa ng'omuduumizi w'amagye okulumba olubiri ng'ali mu magye g'Obote olwawaŋŋangusa Muteesa ate n'amuzza ne bamukubira engalo ne gye bamuwaŋŋangusiza n'afiirayo Obote n'amulumbayo n'amuttirayo bwe yakozesa abamu be tuyita oba mu famire ze tuyita ab'ebitiibwa okugenda omuwa obutwa Amini bwe yakomawo yasooka n'anoonya okuzza Abaganda bano ki ekiyinza obbakomyawo emitima mu nkyawa gye yakyayemu Obote abadde mukama wange kankomyewo enjole ya Muteesa era Abaganda abaaliwo ebiseera ebyo ne bateekamu n'obuyimba bwe bayimba balaba taliiwo Obote ngege keringege maze okududa Amini sere kalisere amaze okwanya okitegeera obuyimba Abaganda babuyimba ku kkubo ne bakomya enjole ya Muteesa byali pensa Amini lye yanyiga okumufugisa by then Amini yafuse ngofuge bangi ddene emyaka 8 ebiseera ebyo kwa president abaaliwo 7 yavaako 7 aho gibe emyaka 8 era nga ye longest serving era yali longest ye yasinze kuba mu yali afuzeeko 4 n'omulala afugako 5 aba week ne bayingira abamyezi kati awo ne wajjawo abamyezi kakati mbadde nkunyigira pensi erisooka epensi eryokubiri byali Mwami Museveni Mwami Museveni yakozesa omukisa okubanga Abaganda bayina obusungu ku gavumenti ezaali zibaddeko ez'Obote 2 eza Amini n'ebirala Mwami Museveni nakozesa akakisaako ye n'alabawo chance mu bizibu ye yalabamu ki omukisa okunnyonnyola abantu betula nabo mu Kasaka n'okuyita Muteesa okuva e London okujja okumatiza Abaganda nti tukole ki okuyita Mutebi I mean okuyita Ssaabasajja okuva e London awo ebiseera ebyo yali ndowooza kubanga n'Obwakabaka bwali bukoze eki buvuddewo era ye
abaganda obusungu balina obw'okujjawo bwakabaka Mwami Museveni yakikozesa okuba pensa mbaganda nti senga mpangula nannyonnyola Ssaabasajja nti obwakabaka mbukola ki mbuzaawo n'abaganda mbawa bino wadde yamala ne yeefuula okusinziira ku Nadduli yazazaawo ebimu ku nsonga z'omukasaka yabawa yazaawo ebimu wadde abamu bagamba byali byo yabyazwa Ssaabasajja akyakyogera nti baatuddiza obwakabaka naye tibulina buyinza okitegeera yateekawo ekintu ekikalu kasita yazaawo ekitaaliwo kakati endagaano ezo zonna ezaakolebwa Mwami Museveni wadde yamala ne yeefuula naye endagaano ezaakolebwa yakozesa chance eyo ey'obusungu bw'abaganda era ne bafanga tebafaayo okutuuka okununula ki Uganda naye nga bamanyi bo beerwanirira wadde baali balwanirira balala nfuna bulungi yeno chance yennyini eyina okukozesebwa byanna byabufuzi bwe mulaba nga bamenya abantu abo mbadde nsaba tewaddayo kubeerayo omuntu akola vidiyo ebayeeya tukole vidiyo zibayita ezitukumaakuma nti mutwegatteko akakodwe bakakozesa nnyo mbuyeekera otafire yatunyonnyola bajjanga ne batta ekiro ne bakomawo enkeera abatta babeera mu byambalo byobbo tebabuza amagye abayeekera baliwa bamala okuzika taatawo nga bamusse naye nga famire mulimu bazanero 7 ne bakomawo enkeera ne bagamba abayeekera mubalabye mwalumbanga na busungu naga tubeegatteko amagye ga gavumenti gasse muzadde wange kumbe era bayeekera be baagasse kati abekanga twabagambye nno munnange mutwegatteko abantu abo tebagenda bayigatta ku Mwami Museveni bano abantu bamenyera amayumba tetuddamu bakudaalira tubasaasire tubayite abawagizi bamu tusitule emyoyo gyabwe egijjudde obusungu abantu kati mwe abakola vidiyo za NUP simanyi mugikuba simanyi temwagala balayire baki senga bano bemukolera vidiyo musitule emyoyo gyabwe babune obusungu be basobola okukola ekyamagezi omuntu eyekyata kyalina kyakufiirwa atalina kyasigaza abawaabulabe nnyo naye nga amateeka ko gagamba ki entobazi zo bali mu ntobazi because at the end of the day owulya Theole yange njiwoledde nga wala Mwami Kyagulanyi mu message eri nga bagwiriddwa amataba teyagamba nti mulyose nabagamba yagamba mujja kiwulira yagamba bannange nga temusituse genda okebera katambike ku mwala nga kumwalako kalala naye waliwo bamubuza naga mujja kiwulira kiri kyali kya mu campaign nga abajjukiza naga mujja kiwulira kati bino biba bituuse fe kituyamba buyambi kituyamba buki so video ez'okuba yeeya tuzireke tudde kuzibasaasira zibagamba mujjeeno ate nga abamu balowooza era ffe senga mu ghetto kwe kubeera nti bali kumpi basobola okukozesebwa okwegatta mu kwekalaka kati olw'okuba nti bagenda kukozesebwa kye babalowolezaamu kati kibakolesa ddala kubanga bwe tufuna abawagizi ng'abo abalina obusungu nga tebalina kyakufiirwa ffe kituyamba nnyo kubanga babadde bakola byonna bisaanyeewo omanyi ngenda kukubuulira tokubanga pulaani n'okuba ne Zanera ayina ennyumba ye wali emukono eddakiika 2 aba yagirowoozezza dda kuba yamala ddala oteeka wagenda okaddiira okitegeera kati olirako wala pulaani nandi gwolowooza lwaki Mwami Museveni balekayo amagye ne basindika bakuteesa mu ghetto structure emirimu ghetto structure byekola tebivunaanibwa gavumenti ate nga yebalagidde samagye tubulaba ne tubukwata obutambi mugenda mu kooti n'owaaba gavumenti ne bali baali bayaaye toyinza kuwaaba bayaaye walabako kuteesa nga yambadde ekyambalo during that period jasitulira linnya tabiyina meja teyabyambala juzi ng'avuddeyo kubanga bye baali bakola byali irigo bumenyi bw'amateeka bwe baaliko
nenga bali just bawadde buimanyi nenga bakola bumenyi bwa mateeka kati enkola yeyo naye bannaffe bamenyedde amayumba tubasaasidde era nze nalabye abantu era nze nemunya ne bamenyera amayumba abo nolobo omuntu gwamenyedde ennyuma laga amaye mu 7 nyamba ye yalagira luli bayimirizeemu ye yagambye bamenye era yagamba senye y'ibiro byabuuza bali ludda wate bikola wabula ale nako kanneewunyisiza abantu babamenya bagamba General Muhoozi waye mu 7 mujje mutuyambe ate be baduumira bano tebamanyi bwe balagira aleka tebamanyi tumalirize ne tengetenge dakiika ntono nnyo tengetenge ne taata we je twabiwulidde gye byatandikidde byonna nga tengetenge alaga yabbibwa byagenza okuggwa nga kirayika taata omusango yagulina Zanero nze ndi omu ku bantu abali bayagadde tupangisa ku tengetenge oyo ne twogera ebigambo bingi naye nze nyina ekintu kye nazuula ewa tengetenge obusobozi n'okulemererwa kwa taata we konna alabika obuvunaanyizibwa butikka mwana obukozi tengetenge ye mwana omuto omu ku baana batabasosera biri abazadde baabwe eyasooka yali fresh kid omuto nga tanawezadde emyaka 10 ng'alabirira muzadde we ne tengetenge kwali omanyi lwaki nze ekintu kino nkyewuunya nnyo otunuulira tengetenge ono ne maneja we ekituufu abaana bano ekitonde kya tengetenge tekiyinza kuwangaala nnyo kiyinza kale owangaala sinze Katonda naye kiyinza obutawangaala nnyo naye kiruma nnyo omwana mu tayimu waabeereddeko okukula nga talinawo wadde akapolitika 5 ku 5 nti kano ke kava mu kitonde ky'omunnaayi ketwakutegekera nolaba omusajja omukulu nga nnyonnyola mbuza zino miliyoni ngana ze twakabala wakolako kintu nze nyina abaana 9 tenge yabazaala buvunaanyizibwa bwennyina bunene nnyo zino sena okumala tezimmala tezikumala wabazaala opulaani nze eki ono omusajja muzibu nnyo era toyinza kubala deals eziyiise olwaye nawulidde mpitirivu nga neyange kwogigasse olwoyo omusajja kuteekawo mbeera eyo aye wagamba omwana bamusanga tasoma kitegeeza obuvunaanyizibwa nabo talina bw'olutunulya ekibiina tengetenge mwali nakyo tekimakinga na myaka gye okusinza kuba sitabu aliko abaebedde yayitawo dda so nze ndowooza byonna ebikolebwa byonna bye bakola ku ttenge bintu bikyamu nnyo waliwo ne likodi gye nawulidde ebba ssente z'abaana ne fiisa nalabya agikompulayiningako black market biki nagiwulidde so naye ekikulu kiri nti nga tengetenge muzadde we akyaliwo kuba nze nabuuza nga mbutwala nti ne taata agenda ngaani nabuuza akola ki nti agenda kubeerawo Wembule ne tukkiriza manager ne tukkiriza tenge ne tukkiriza ne tuma ntukkiriza ne taata ntuke wakatata ne bagamba taata alina okwongerako n'omuntu omulala taata ebyamulema byonna ayagala bikozesa mutabani we ekikyamu naye nga tulabye abaana aba under 17 bageze ne mu World Cup aba Uganda Cranes tulabyeko bamama baabwe oba bataata baabwe nga bagenda nti abaana bagenda kusabira eggwanga kagenze nsuuno taata otuwulira amazima gali taata akola mulimu ki gwe mu kibuga nze eri mu kyalo gy'embeera taata akola kyagatta waya oba alina kyakola kusalama yalibanga omulimu kati ttenge taata watumaze amaanyi yandibanga omulimu gwe ttenge oyo taata nga tandava mu management ya mwana oyo ng'akyamukolako olugezigezi olwo ate ngenda kukubuulira Zanero kino sivoola ddiini munfune bulungi naye bw'olisanga omuntu eyatabbuliika nga tategeera bulungi ng'ate mwavu abaimani kali taata aba n'empisa ezisookerwako okuba embi mpaka kuzisemba nkiddamu aba n'empisa ezisookerwako okuba embi mpaka kuzisemba kati namulebe nga tenge bagalamu abasali nga wayita wali abusiramu lireke
Taata. Okiwulira? Taata nalabye nga kizibu kinene nnyo eri omwana we. Kinene nnyo. Ekitoka taata alabika takkiriza nti ekitone kya Ttenge tekiri mbuno kuba ali talented nnyo. Wabula kimu nga onogamba nti ayinayo disability gye bafudde ability. Nga wonoosanga bamotu we bakwatanga abantu abalina pigmies. Nogamba nti omuntu mumpi alina obulemu. Naye obulemu buno katubujjemu ekitone. Kati taata yayinza okuba tamanyi nti ne Ttenge aliko just kizibu kye baanoonyaamu omukisa. Era obukosi bwe kiri. Yayinza alowooza nti omwana yakoze ekyamagero ekitone ekiri awo kye yazaala. Kakati taata nze yannemye okutegeera. Ndowooza nga ne manager akyalina obuzibu Mike, naye ate obuzibu obunene buli ku taata. Taata yandibadde yeetereeza taata kyekizibu kya Ttenge. Kyekizibu ekisinga. Kyekizibu ekinene. Kuba wawuliddeko ku ddiiru nti kampuni yali egenda mukolamu Ttenge ddole mu biseera bya Ttenge afune emitwalo gya $15 naye ng'alina ne commission 30% ku buli ddole etundibwa worldwide. Taata n'alinnya mu ddiiru n'agamba yo omwana we tebamukola mu ddole. Taata ategeera. Kati ndowooza olabye entegeera. Nokwo omanyi ddole ya Ttenge yanditunze mu nsi eno. Negire emitwalo 15 sayina onufi. Tegirina amakulu ku 30% ya buli ddole etundiddwa. Kati yoyo. Naye taata yagiremesa. Kati yoyo oyo musajja omulaba. Ategeera. Nze ndamuwulizaako nakola ki era namanya kyekizibu kye bakola ki. Nze nagoyokeko ne Wembula oyo gwolaba. Gomanyi okukola 30%. Taata bw'oba wadda ne wejjako ba Wembula ate n'omwana n'obakomyangawo nga muyombi. Jjukira Wembula eyo giraba wafunira zi percentage ze bagamba. Wembula yabananyini mirimu. Ttenge gyakola ki? Gyafuna. Naye ng'ate baamugobera tasalawo. Era bw'omutuukako n'omugamba Wembula mbadde njagala Ttenge nagamba munnaye sinza asalawo kubira bano. Kati Ttenge alina ekizibu ky'abazadde. Katusooke tusabire taata ekizibu ekya taata kive ku Ttenge. Bw'oba ofunye omwana ng'alinga Ttenge nawe twale buvunaanyizibwa bwe toddira mwana w'omufula mulimu. Focus 360 twadde olunaku olwaleero Iron the President namba emu. We out.